ensonga nga bwe zituuse bagamba ekikula mangu kifa mangu. Omwana ow'obuwala gwe bayita Nagawa Catherine yakiguddeko mu mbeera gye mugamba nti mugwa mu mukwano n'abantu be mutategeera. Toyinza kumanya gw'oyagadde afaanana atya oba alabisa atya anakola atya. Bangi nnyo basobodde okuba ate nga bagwa mu mukwano, wabula embeera neesobola okuba ate nga ekomekereza bubi. Abajjukira omukyala gwe bayita Desire Luzinda, omwaka gwali gwa 2016, ye yabinyumyako omwaka ogwo era agamba saagala mwaka ogwo gudde. Abajjukira omukyala gwe bayita Juliana Kanyomozi, emboozi eyo mugijjukira, teyali nnyangu. Abajjukira abaana b'ekitende, mukulu Lwasa omugagga w'e Masaka, waliwo omukulu gwe bayita John Bulaka, waliwo akatambi akajja nga keefaananiza John Bulaka, wabula nga waliwo omuyimbi baatugamba nti waali omuyimbi yali anoonya kakamo baaka mu mbeera eyo ate nga teyali John Bulaka. Waliwo abaana abali ab'ekireka abamubuzi, Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi. Lwasa n'avayo n'agamba nti yo Diana Nabatanzi. Ayaya, akadde kano abaganda balugera ne bagamba nti ekikula amangu kifa mangu. Omukyala gwe bayita Nagawa Catherine, era ng'omukyala ono dansa oba gwe bayita bamuyita muzinyi era nga bamuyita dansa. Embeera nga bwetambudde, omwana ow'obuwala ono okujja ku ssiini oba okujja mu mawulire, abajjukira covid yasooka 2020. Covid yawo embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula, ebivvulu nga babigadde, abantu bandi basobola okuba ate nga beebuuza tugenda kuddukira wa. Awo nno TV kwe kuyiiya, TV zonna ne zitandika okubuukira ne ziyiiya. NBS yaleeta gye bayita NBS catch up. Awo nno omwana ow'obuwala watandikira okujja, abantu basobola okuba ate batandika okulaba omwana ow'obuwala buli Lwakutaano anyeenya n'agamba omwana ow'obuwala, buli musajja n'agamba bannange nga mufunako engeri gy'agiramu olulimi, gy'afulumyamu olulimi omwana ow'obuwala ono. Ne bagamba kale, abasajja ne bakolima kale, covid naggwako wa 2020, tuyingidde owa 2021 Sebutemba omwezi ogw'omwenda tasobodde kuba ate ng'alumalako. Omwana muwala basumuludde akatambi ke ng'ali mu mukwano, nga byakola ku TV, ng'ali mu style ziri nnyini ze bayita bend over zonna. Era omwana w'obuwala omwana w'obuwala wabula avuddeyo n'ategeeza ku Twitter n'agamba nti abo tebanjagaliza, naye Mukama gwe yawadde ng'akolima ng'agamba nti oyo si yenze. Wabula bw'oba olabye akatambi kano nga weetegereza bulungi, gwakalabyeko. Akatambi kano kali mu ddakiika 1 ne sekendi 12. Bw'oba olabye ku face, n'olaba ku nviiri, n'olaba ku liiso, omwana ow'obuwala ono bw'agamba nti si ye, nange muwagira kuba ndabanga amufaanana obufaananyi. Nagawa Catherine ono, abantu beebuuza Nagawa yavaawa? Nagawa ajjira mu covid, bangi nnyo covid baleese nagamba. Buli omu akubye hiiti obudde bwe, bangi nnyo. Mathakke mwamulaba, Desire Luzinda n'alukuba, n'ajjamu n'ekiyimba kye bayita ekitone n'abyewaaniramu. Nagawa agenze ku Twitter n'agamba naye ng'omukyala gwe nsinga okutendereza ye Diana Nabatanzi, byonna byamutuukako n'abula n'okwetta n'agamba naye omukazi n'asirika. Paka akadde kano Lwasa yalufiiramu yekka. Wabula Nagawa simanyi waanaakikomya. Olaba azizza omuliro mbusi ye, ekintu kiyinza omwokya. Ne bw'oba otunudde ku butambi bwe bwonna, omwana ono Nagawa tubadde tulina amawulire ga Flavia tumusiime Kabula nga gatambula. ONTV ne bagamba NBS enatuwaayo ka hiti ki. Nagawa naye wuuno asumuludde, yagamba tabimanyiiko wadde, era anoonya omuntu yenna eyakoze ekyo okumwononera erinnya. Omwana w'obuwala oba Nagawa anoonya gye bayita bulutiiki, kubanga bangi nnyo bakola ebyenjawulo, banoonya bulutiiki. Nagawa bannange, katukusabire naye baaba, embeera gy'olimu wiiki eno tebadde nnyangu. Vincent Segawa wuuyo mbw ate bamusiba, ayina emmundu bubadi bwe naye. Ate wuuno mwana muwala Nagawa abadde ambasada w'omwenge ogumu, buli Lwakutaano abadde azina nga muzinyi mulungi. Ng'oyinza ogamba omwana w'obuwala ono Nagawa ani anaamumalira, ani anaamututegeereza nti oba asobola. Naye
yagambye akatambi ako takamanyiiko wadde. Nagawa nga alimba. Bw'olaba enviiri, bw'olaba emimwa, laba enviiri zokka. Lengera ebikomo byatadde ku mukono n'agamba nti si yeye. Kale kasita agambye si yeye, wayinza okuba waliyo omulala, naye yeeyo n'embeera ya covid bwetuyisizza. Nekino ekisajja kyetaaga kikwatibwe, ekivubuka kino kyetaaga kikwatibwe kubanga